flashlight UG. Mwasize mutya mwasibye mutya nga betulinze omusumba ali mukubaja bintu bimukutemuko bintu bimutwalaganya emisinde naye nga we are very glad that we are with you today at this particular morning. Mbalamusizaako nnyo mwenna bana flashlight channel Uganda akawungezi ka leero tukize tugaane yembeera bwetu. So Riam nkuwanirizaako, Danman nkuwanirizaako, Oliver Banirizaako, Teddy and other people, and we are Rosette nkulamusizaako nnyo and everyone all over wherever gye muli, Morini and the rest. Anyongera obajjukiza nti kwe tuli ensonga zigenda okwogera kukola nnyingi nnyo n'amaanyi, so mbagala nnyo nga bwe tukyalindidde omusumba Kisaala the rest as you're still sharing this content nga tulinda omusumba wano ajje very soon, so kindly be inviting your friends and the rest nga tulinda omusumba. Somo Uganda, thank you very much for being part of this show and the rest banange mbagala nnyo naye nga ffe baani abakyali abalamu mu kaseera kano twebaza omukama. Very good Magezi Hasfa mwebale okujja n'abandi simulwala busirutegedde ne mwebale gamba good afternoon everyone era good afternoon everybody wherever you are. Tukomyewo nga bulijjo okutambula munamwe nga nkyaba highlights nga tugenda okutambula olwaleero ensonga nnyingi nnyo omuli His Excellency Bobi Wine olutalo lwalimu eyo this morning atuuse n'agenda atuuse mu America atuuse bulungi era nga tutabagamba anytime tukuŋŋaanya anytime tugenda kumwaniriza awamu namwe mwenna. Ensonga tugenda kutuna tribalism mu Uganda efuuse y'amaanyi nnyo ekyalimu FDC efuuse FDC Nandala Mafaabi versus Kiza Besigye awamu n'eddwaliro ery'Entebbe kyewuunyisa mu ddwaliro bagubyeyo abantu eddwaliro limu state mbi nnyo so ne bagamba tebajja kukikkiriza tebajja gumiikiriza ne babagoma batuma lwaliro so tetumanyi gye tugenda ekyokutugenda kulaba the return of Ashburger Kato Amnrod Mayinja. Really, should we welcome them to nationality platform again, or they shouldn't be welcomed? So, mwabatulaba abatuliza mugenda kyaba mutya. Nesokusa tutunulire Cindy and Shiba. What does it mean? His Excellency Bobi Wine wabadde wano ali mu kutambula nga bagamba bateguludde zibbomu zikutte eno nitwebuze ekisaawe eno bomu bayimbi bomu tezibaayo oba Bobi Wine yagenda ne bomu eri e Canada gy'abadde nanga osimanye musumba bw'anajja obulungi agenda tunyonyola. Tugenda kulaba nono omukulu gwe bayita Nandala Mafaabi agambye ayakwesimba ku president, so we still wondering where are we heading. Omusumba bannange eggwanga likulindiridde agala okumbuuza byonna kindly wendi mugira mumbuuza nja kubaddamu in all versions. VIP, thank you very much for coming. Magezi bana mubasharingira abantu omusumba wayingirawo bwati tukifa bakule tutambule nammwe bajukiza ne trip yaffe y'ejjinja we tujja tugenda okutwala obuyambi kindly nkyaba samwe namutambule awamu naffe Flashlight Initiative we tugenda kuyamba girl child pads abatwadde ku zi pads abatwadde ebintu by'enjawulo. I really appreciate. Nenebazaako ne mukulu Teacher Lumbuye webale kusigala ng'osomesa ensi yaffe Uganda webale kugiweereza era Teacher Lumbuye tukwagala nnyo. We appreciate. Kyomugisa Christine, thank you very much. Hope no, you are not late. No one is late because no musumba tanaba kuyingirawo. No one is late naye nga somo naye tukwagaza okubeera obulungi omusujja gukuluma nnyo. Ne ntumirako ne mukwano gwange nnyo gwe bayita Mariam Mugalanda. I love you very much. God bless you. What your number don't come tambuza ekintu kino. Musumba maze n'otuuka. Yes, oba naye mu nsonyi ba mikwano. Musumba we batuuka naye maama. Feno twakiriza dda amasanyaze be gagenda ne bagajjako ne bakola batya. Lizi. Ne banakola batya network tujja kutambula nayo.
Musumba tukwaniriza. Nange bamikwano nsanyusa okubasangawo nsaba kunsonyiwa mu nsonyi badde nnina kyesisobola kuleka nga ate kize ne kiyingira mu ssawa yaffe. In fact obutagira mbadde nnina meeting gye ndinamu RO fulani n'abalala abali mu kintu kino be tubadde nabo ne ziyingira mu ssaawa zino mu nsonyiwe naye kasite ekirungi maze nenzija. Nsaba Mukama abampera omukisa mbaagaliza programu ennungi siddeewo tutandikirewo tugobe obudde ate tukole ebirala. Mbaagala nnyo mwenna bamikwano mbaagaliza ne programu ennungi. Kyakabina pe tukwagala nnyo Musumba webali okujja. Naye nga ebiri mu ggwanga katuyitemu mangu tulabe nga tunatambula. Munatusaasa network eyaleero egenze mu kigoyo wezinge naye nga tujja jifu butula misinde kiriza obagaana. Ebiriwo mu ggwanga FDC efuse FDC nandala bafaabi afuse Besigye afuse odowe owaruwa kakati FDC jegenda tetumanyiyo. Nti eddwaliro bagobye wadde tiri mu condition mbi, abalwadde bali mu condition mbi, n'ekizimbe kiri mu condition mbi, n'abajjanjaba bali mu condition mbi. Uganda tugenda kuddamu mu kaseera kano. N'ekiwoko ekiri Segirinya versus Honorable Segirinya versus Waiswa Mufumbiro olutalo balutaddeko. Oli agambye okufa n'obutanyagwa Waiswa tojanga nonziika. Waiswa nkugobye mu bulamu bwange nabo bali mu lutalo lwabwe. N'ekyokusatu Sindi ne Shiba bakole ekivulano mu Uganda. Tekwaliyo bomu. Kati ndi mu kwebuuza essaawa zino nti bano abantu bano bomu zo mubayimbi tezigendayo zigenda wa His Excellency babatambula. Just nebuzamu bwebuuzi nange nga kinomu. So I don't know where we are heading. N'ekyokuna tuli mu kwebuuza the return of Ashbaga Kato and Ronald Mayinja. What does it mean international platform? N'ekisembera ddala okomawo okwaniriza omukulembeze His Excellency Bobi Wine gyagenda okuva tumwanirize wano ebbugu mulingidde mu ggwanga. People are ready to welcome him. And thereafter akazindalo kako. Ensonga zonna nzibulidde naye tusooka kweriwa kuba zonna siza zigenda mu lumu. Oba tusooke n'eriwa. Abali ku sheno oba tusooke n'eriwa. Bino tulina okubenga ejinga batubuulire. Kuba bintu bino byabwe. State House please ekoze etya nange sibitegeera ebyo. Abaliko tutandike ne program zo nnyingi. Mberera mukawo katono. Ama tusooke n'eriwa. Yes, okwaniriza president kale okwaniriza to omukulembeze kiba twogerako kyakabi nnyo. Hajara ogamba otya kale tugenda kusooka n'okwaniriza His Excellency Bobi Wine. Musumba abaliwo bagambe tusooke neyo okwaniriza His Excellency Bobi Wine yensonga enkulu. Okay. Ab'emikwano mwenna nyongera okubaniriza wano ku flashlight is Uganda's CNN omukutugagadde negano kubeerangako buli Friday dokutira emikisa okwogerako gye muli tubaagala nnyo nammwe mwebale kutufollowinga n'okutwagala. Ekimu ku bintu nsiza leeti mbaddeko mu meeting waliwo meeting tukitandisa obudde bugenzeemu kate ng'ate nnina okubeeramu najja ne breakinga amawulire ago n'ekintu ekyo. Mu butongole ekintu kino njagala nkitangaaze bulungi kiwulikike bulungi. Nga namwe bwe mwe nti kyemba nsookako okwogera. Olutalo luno olw'okununula Uganda, olutalo lwaffe luno olw'okununula Uganda luluma bannayuganda bonna era kubanga bannayuganda bonna bali bannayuganda bonna bali mu bwetaavu obwa change. Ekintu kino kyava wakati mu banyigirizibwa mu gavumenti ekirimu oluvannyuma lw'okulaba omuwaatwa omunene chance Katonda gy'atuwadde
ey'okukola ekintu kino nkiddamu bulungi ensi bulungi mu kiwulire era ngenda kukiddamu ne SPS Muwire Bible and Politics. Idea eno egeneratingibwa okuva wakati mu bakoowu abali mu magye, abali mu poliisi n'abali mu gavumenti. Oluvannyuma lw'okulaba omuwaatu omunene oguliwo Katonda gwatuwadde nti enikesa abantu babanga basobola okwekunga obulungi oba ne wabaawo abakunga abantu obulungi ne bajja kubanga oba oyagala oba tuyagala Kiggwera Ntebe na Kampala. Emagwe ne banaabera bangi nga bwe baali, Eriwero ne baba bangi nga bwe baali, Embala ne baba bangi nga bwe baali. We Kiggwera wonna Kiggwera Ntebe oba Kampala bwe tuba tugendeddemu eyo foomu bwe tubaredde nga kye twagala batuwadde omuwaatwa guugwo. Era bwe balaba omuwaatwa guno nze ng'omwogezi wa UPDF eri abantu yes n'entikkirwa ettulino okulireeta ndibuulire bannayuganda kubanga okununula Uganda it is a collective responsibility ffenna kitukwatako. Era olwaleero babadde bawulira bwe namala okukyogera kubanga nze ndi nnyo ku military part of it. Bw'okuva lwe kyasaturatinga wonna ne tuteeka amatu mu barakisi zonna era tubadde tuyita mu reports eziriwo okuva mu barakisi zonna ebisinga njabiddamu eri ku SPS Muwire akawungeezi. Barakisi zonna okuviira ddala Nakasongola ku Air Force okuviira ddala ku nkambi zonna eziri awo wonna ene Singo, Bombo, Kachiri Div 1, Div 2, Mugundi Makenke, Kasijjagirwa Masaka, Mbuya, SFC Katabi, Lunyo Barracks, Military Police, Machindye, Enesaidize Obusoga, Gaddafi, Magamaga, yonna n'enkambi za poliisi. So tumaze ba IO baffe bateeka amatu ku ttaka okuwuliriza abaana kye bagamba. Njagala mbategeeze nti land eri fertile ku nsonga eno. Sigenda kwenyigira mu mobilization eri kubanga abantu ababulijjo bankubira essimu pastor kati ffene Entebbe Road tetumanyi gyali kakati tutuuke tukole tutya ekyo nibyo mutakiyingiramu nnyo. Bali ready okwetolola Uganda yonna, ensi yonna eri ready. Mobilization abali ku ground bwe baba nga bakyembulensinze kubanga toyinza kusula gavumenti nga toyina gavumenti. Mukama awadde revolution yaffe ekisa n'omukisa nti His Excellency Kyagulanyi n'abatamwagala bamwagala, n'abalabika nga abamulwanyisa bamwagala. Gavumenti ekiwayo ekimwagala kimwagala ebya ddala. Kati bwe balaba omuwaatwa guno ne bagutuwa ne batugamba bannange omuwaatwa guno one ekintu kino kya disorganizinga gavumenti okolo tebebakanga basala entoto wano na wali. Era Museveni yagambye abantu babatiise ng'obudde bukyali mugenda kulaba ku nnyonyi okujjako akijjewo. Naye mu ku solutions yakoze yagambye bannayuganda batya nnyo tebasobola kujja kuyiika ku kkubo ng'obatiisizza nti kubanga bwe bayiika ku kkubo ekyokubakolera tulina kitono bwe baba abangi kubanga kamera bazitya bagamba His Excellency ali mu kubajjako ali mu nti kamera ze zikola documentary 2 ate nga documentary 1 yayonoonye tourism mu ggwanga Uganda, yayonoonye ba investors, yayonoonye buli kintu kyonna. Kati bagala kikwata diplomatically in diplomacy form. Kati ffe bannayuganda tulina okulinnya ku mutendera omulala omulabe waffe bw'abanga kakkanye. Bwe tuba tuwulira nga tukoye embeera embi omuwaatwa gugo weeguli UPDF ebalinze, poliisi ebalinze okubaaniriza kubanga ne komandi eya Museveni egamba bweti
Museveni agambye balete ennyonyi ziyite mu bbanga okumala wiiki nga akola military drill ezeze ennyonyi alage ebyokulwanyisa byalina mu bbanga Air Force eraga amaanyi nti kitiisa abantu ziyite wansi nsiko nga zitiisa nti abantu tebajja kuva mu nnyumba kugenda kukola kintu ekyo. Ekyokubiri okumanya nti gana amawulire gakyankalamiza kubanga ababazi abakibala nabagamba ara fulani ali wali munda awafumbibwa buli kintu ebiveeno neno kyovola bafe wano kitwangwira okumanya ebiveeno n'ebiveeno naddala ebive wa Museveni. In fact leero ku makya nfunye security alert nti Museveni agambye basindisa abantu wano ekkata okwongera okuntambulirako n'okungoberera okumanya obulamu bwange mbutambuza ntya olunaku ndumalako ntya mbeerawa gundi ebyo bwe bityo ne bagamba nti tebaagala kukola ensobi gye bakola ku Kikyalumbuye omugwira obugwizi n'abalemerayo. Ne bagamba nti tebalina kye bayinza kukola kugenda mu maaso kati munda eri ewaabwe nga nze wendi nti buli kintu kyonna kuba mbatambulirako kigere ku kigere nti mpoma satellite ebaliko wali. So ntegeezeddwako nti waliwo abantu abasindikiddwa wano ekkata. So njagala okubaaniriza mwe bali kujja bw'omutuuka ku kisaawe Doha munkubirako ku simu yange eri +974 33 93 96 39. Tulaba ate bagambye mbuno baagala okumanya bwe kiba kisoboka okuyogerako nange kiki kye neetaaga bwe mba nga si kyekyo bwe mba njagala bwe baba nga basobola okunzizaayo e Uganda bakigobeko gundi balabe oba basobola okunzizaayo eka oba bwe kiba kyakunzijawo. So bazze ne alternatives zisatu okwogera nange mu mirembe okulaba engeri gye bayinza okundipootinga oba okunzijawo. So naye byonna bwe omutuuka ku kisaawe Doha nga munkubirako ku simu nga nzijamba kima temulina kye muŋŋamba ekyo kyo kinjagala obbakakasa. So amawulire gano bwe mmala okubreakinga ne solution zaalinga zagezaako okufuna zonna nzireetinkira waliwo kati bba abali munda be bamanyi obuzito bw'ekintu kino Museveni yamanyi ki kye bumukola. Waliwo abantu bangi abagenda ofiirwa emirimu mu magye ne mu poliisi era agenda kukola reshuffle anytime eyinza okubeera ng'eri munda agenda kukola transfer. Abantu ababadde baduumira Kampala bangi bagenda kukyusibwa, abamu agenda bakuba obutebe, abalala agenda bagaba walala, abalala agenda kukola biki naye byonna tebimutaasa. So kagala mbuulira abantu obunene bw'eggulire eryo kiki kye lyakola gavumenti kuva ku olwo tebawummulangako emitwe gyabwe tegituulangako bali ku bunkenke. Leero waliwo ekintu kye tubaddeko mu meeting kye babadde bagamba nti abantu ne bwe banaabeera bangi emayuge ne bwe banaabeera wana oba oyagala oba tuyagala bwe tuba siriyasi nga tuli ba Museveni mu mirembe nga tulina kuyitamu eyo formula kiba kigwera ntebe. Kati ate bw'ogamba nti otandikire oba ewakiso otandikire e Kampala e Sudan baamalako almost myezi ku street okugenda okupenetratinga State House. So nga birimu fandizi birimu okuliisa abantu birimu okujjanjaba birimu okusikagana bike naye tufunye chance ey'okugenda wali entebe abamumitira ku Northern bypass omwomu temugenda mu bibinja mugenda ng'abantu ne mupangisa ka special kamwe ne kabateeka wali nemuwera tugenda okukola bwe tuti bato bwe tugitandikira mu ntebe eyo eba ya ssaawa busaawa nga Museveni agenze eba ya ssaawa busaawa. So ekya mobilization sikimanyi nnyo nsobola okucontributinga biki nze ndi eno ku kyoto ku side eno ya military wing mbakakasa amadde ne poliisi babalinzi bwe tuba tuli ready nga twagala okwenunula ne chance weri bwe tukozesa eyo Mukama abeera atuyambye kubanga Katonda ali ku side yaffe. Abantu awo tewaliwo okusaba poliisi abantu bazzenga ne banona abantu baabwe ku bisaawe banona abasambi b'emipiira banona abaddusi baabwe banona buli kimu kyonna juzi banonyeho nalebo Seidirinya abe Kawempe ekyo tekisaana kusaba poliisi. Kati oba tujja abantu miliyoni 7 oba tujja miliyoni mmeka ne tugamba tunemere entebe ekyo kiri eri bannayuganda nze Ogwanga ogw'okwasaganya
amagye n'omuntu wa bulijjo, poliisi n'omuntu wa bulijjo, gavumenti n'omuntu wa bulijjo. Kyovula banga basalawo ne bali pressinga ne bajjawo Felix Kulaije ne basalawo ne banteekawo okugatta olutindo olwo olwali wakati w'amagye ne amagye n'omuntu wa bulijjo, poliisi n'omuntu wa bulijjo, gavumenti n'omuntu wa bulijjo. So kati nze amawulire ge mbawa first hand information. Enkambi zonna zeetooloddwa ba IO information ye eri ku mmeeza, gavumenti eri mu panic, era ninze balaza briefing ebeera mu magye buli lwa Monday wabaawo briefing ku makya mu enkambi zonna. Ninze balaza briefing buli nkambi yonna, amatu gali ku ttaka, nja kutegeera biki ebinaabaayo, naye gwe ky'oba omanya bye boogera babyogera n'Abannayuganda. Mu magye tulinamu Bannayuganda newankubadde mulimu n'Abanyarwanda, naye era Bannayuganda tusigala ffe bangi. Sawa yakwerwanako bwe tuba tusazeewo okugatta amaanyi ffenna wamu, gavumenti egwa gavumenti. Bw'ogenda mu history wa Uganda, gavumenti ya Obote yasooka yagwa gavumenti ye yennyini ye yagyefuulira. Amini era ogenda okukiraba ng'era gavumenti ye yasula gavumenti ya Amini. Gavumenti y'Obote tu gavumenti ye yennyini ye yamuwamba. Ono gundi ono yaddawo simanyi Okero Lutwa, era ogenda okulaba nga bibaamu gavumenti ekiwayi baminisita ba generals, poliisi bannange bakooye emyaka 40 almost, mangi nnyo okutuula ku banno, buli omu munyiivu, buli omu mukoowu. Naye elementi ekirungo ekigenda okukola kino muntu wa bulijjo. Oba oyagala oba toyagala, ekirungo ekikola enva abeera supu gaba mazzi. Gwe ne bw'oteekamu ebinyaanya, bw'ojjuzaamu ebinyaanya ebingi bitunununa, ojjuzaamu ebinzaali ebingi bikukola ekintu. Ekintu ekikola enva, supu yakola enva. Kati ekirungo ekisinga obukulu mu kintu kino mwanayinki weetaagisa. Baleme gamba nti amagye gawambye Museveni, simanyi ate tetubikogonizing eyo, simanyi mugenda kulaba amagye bwe gayingira mu bantu ba bulijjo nammwe mwewuunye. So nze ogwange nagukoze oba ogwaffe twagukoze, naye atandika okulanga RO fulani ng'abamu tebamutegeera, essaawa etuuse mumutegeere. Ekyo kyensobola okuyogerako eyo ensonga, era kyekinduisiza n'enzija leeti ku puroguraamu eno. Ebisigadde ku nsonga eyo era bijja beerayo ku ASP Asiimwe Bible and Politics akawungeezi. Olw'obudde tugende ku nsonga endala. All right, thank you very much. Nange nkwebaza akaseera k'otuwadde for further research gy'okola bulijjo ne tusigala nga tuli ku kituufu. Nange njaga abatuuze abawuliriza bajja basonyako network etufukidde network olwaleero n'amasanzi bagatusazeeko, nze mbanyi nga bwe nkiyigiza leero. Program bwe nagwa bweti nga bagakomyawo. Gye abantu bafa ki naffe? Neneewonya bano bakyali. Kati bagatutte program bwe nagwa bweti tujja zikola ne n'abamutoyi tujja zikolerayo. Information is power. Teri kyakulwanyisa kisinga information kintu kikulu nnyo. Teri nenga mutusabire gye tuli wonna, oba tuzikoledde mu koridde oba wansi w'emipira gy'emmotoka wansi eyo, tujja yimirira nga tubabuulira kikibu ekyo ekitambula, era tujja kusiga nga tutambula ekintu kino. Weebale nnyo. The same thing, olaba omukulembeze juzi yatugamba bwe yali agenda atugamba nange mulabise yakosola musuma nga tunagenda maaso. Obadde okimanyi nti nno recently omukulembeze bwe yagendako mu Algeria okulaba abaana bwe basindika okusoma ebyamafuta. Ekyewuunyisa temuliimu muntu alimu oba linnya ki mulimu atusingwire, ayinaho, ayeebale, akembabazi, tuli omushana, tuli agenda, tulina masiko, tutwa omugisha, tuyeebale, Asiimwe, aheebwa, be bajjuddemu. Kakati ne neebuuza, omusajja okusoosa nga kuyitiridde. N'abaana batwala okusoma, basome petroleum and because of engineering ebyo. Still abatwala beeri bokka. Bino tubyogera bantu mmeffe tuli ba Western, embeera eno mbi.
fe tukyasinza okubeera obubi ne mu kusosola ate n'okusofa tukyasinza okusosola naye nze sisosola kyova ati no bakyali bange bonna temuliimu kira kyova nti n'abakazi batu tugenda okukwasa tebagenda kweraba eyo ewaffe nange nja okanga his excellence twasaba eri abo abakila nnyo n'olw'ensonga eyo okusosola kugenze mu maaso tugenda ku point ya tribalism nga eyitiridde mu ggwanga ensangi zino gashumba afite gashumba mweyo ensonga naye okusooka byonna ku nsonga eyo njagala okutwala omukisa guno okwebaza Katonda olwa his excellence Kyagulanyi Mukama okukwata his excellence Kyagulanyi n'amutuwa mu kiseera ekyali ekituufu nti kuba senga si ye oba senga tuli ludda ebintu bino bivuddeyo lwa nsonga oyogeddeko ku kintu eky'abaana abagenda okusoma amafuta bamuseveni nga bagamba nti no his excellence yayogera ebigambo ebisosola mu mawanga mbwera ye musosoze namba 1 eyo ensonga si ntuufu yaddirwamu bamuseveni teri yabasinga busosoze era mweno exhibition ey'okulabisa obusosoze mu ggwanga Uganda kijjeyo ebintu bingi nnyo ebibadde ku mitima gy'abantu nga babimanyi naye nga babisirikira oyogedde ku kintu ky'abaana abagenda okusoma amafuta abaana abo bwe tuddako emabega okumanya bano abasajja bajja kutwala ggwanga lyaffe 1 kansooke ku kino naaga amannya goyogedde ng'ogamba nti nno gaba westerner as in indigenous westerners oba banyankole oba bayimo baki no abantu bano bajja ne beekweka bajja ne beekweka mu banyankole ne beetuuma amannya g'abanyankole era gwe bw'oba obiraba oyinza okulowooza nti abanyankole be bali mu mafuta naye si kituufu si banyankole nga bwe bajja waliwo omusajja omu mugagga ali awo mu bitundu by'Emaya amannya ge bamuyita Kiberu abantu ba bulijjo bamuyita Kiberu era bamanyiye Kiberu kati ennaku ezo omusajja mugagga alina zifulaati awo mu bitundu awo kakati waliwo omuntu eyajja ng'amunoonya omuntu bwe yajja ng'amunoonya ng'omuntu anoonya kaliisa n'abagamba ne bannange ali mu bitundu wano nti ife wano situmuyinaawo n'alemerako n'agamba ali wano bagenda okumugira kati bwe yannyonnyola ekikula ky'omuntu ne bagamba tugire bagenda okumutwalayo nti lingizaako wano bagenda okutuukanga yoyo era olwo lwamukubako erinso n'amugamba iwe mugabo we umezute muraho mberera mukawo katono nzige mberera mukawo bana sonyo olwalero network etufuukidde ekizibu bwe twekyusa amasazi bagatubyeko n'abayaye ndoza balinde tumale okukola shati bagakomyeyo temugakomezaawo ddala nyabula nange ndi mukoowo Morini kakofi webale neyanziza Morini kakofi yako nenga truth be told bamikwano muwandi up and down naye tujagenderawo so omusajja bagenda okumala onula kuba ku munnaate eriiso iwe mugabo we umezute muraho neza aliwo koko nga ku kyalo babadde bamanyi Kiberu naye oli yajja anoonya kaliisa era okutuuka nga munyarwanda munne ensi temumanyi kati ebyo ne mu western bwe batyo bwe baabikola gwe balabanga abanyankole si banyankole abo banyarwanda katuleka nkubulire origini y'abo abaana abagenda mu mafuta origini y'abo abaana abagenda mu mafuta abasinga bonna banyarwanda abazaaliwo banyarwanda abasibuka abajja ne bookupayinga Masaka most especially Kalungu district bwe baali basoma primary nga bakyali mu primary okumanya bana basajja bajja nga balina long term strategy nga balina plan ezeewala abaana abo babawerera mu bibiina bya Konsani ne World Vision
balinga baana b'abasenze nga bagamba simanyi bajja mu lutalo lw'e Rwanda, simanyi embeera yaabwe mbi, simanyi biki nga babawandiika mu masomero ga primary okuweererwa concern ne World Vision. Era abaana be bawandiisanga ng'era babawa ebitabo pe amata biki naye ng'omwana indigenous munnamasaka ne bw'okolopya tosobola kuyitamu kwezo sikala. Ezo scholarships ze bagabeza eza concern World Vision. Abaana abo abasinga mwe babaweererera era tebaweerera ebyo ebintu tebakkiriza kuteekamu mwana wa Munnayuganda omunnamasaka indigenous. Bwe bamala okusoma primary era ne babayongerayo paka ne bayingira secondary nga basomesebwa bwereere nga bayina ekigundi ekigenda mu maaso era abaana abo ne batwalibwa ku university byonna bye babisomye nga bya gavumenti era ebifaananyi ebyo bannaabwe ab'e Masaka babamanyi nga bw'onondaba ku kifaananyi n'ogamba nti ono ASP mutabani wa Katongole ono aheewa ono gundi abaana babamanyidde ddala nga batandika okusoma basomera bwereere okuva mu primary mu linnya ly'okubanga baali simanyi nga bakateyamba simanyi biki mu mbuno olw'olutalo lw'e Rwanda babatandika mu myaka gya 9 mu okubaweerera babatandika mu myaka gya 9 mu 7 9 mu 6 9 mu 7 9 mu 8 ne babaweerera mpaka lwe babatuusizza ku eyo strategy mpaka lwe babatuusizza ku mafuta era ng'ovudde kwabo Museveni bw'amala okukwata omudumu gw'amafuta n'agugira okuguzimba okugujja e Uganda ogutwala Tanzania esimu eyo egundi Museveni bw'amala okuteesa ne Tanzania okukwata omudumu gw'amafuta ogutwala Tanzania abantu be yali gestalingayo be baawe emirimu ng'Abannayuganda bonna babajja Rwanda nabo be yatwala okusoma amafuta simanyi Scotland simanyi wa abagenda osoma amafuta Banyarwanda abawedde emirimu abatali ba Western ntino Banyankole oba Bakiga nedda oba ntino Batooro oba nti bakino Banyarwanda abeetuuma amannya gaffe nga bwolaba nabipostinga ne ku page yange genda olaba oyo omukazi gwe bayita Kinyamatama MP w'Erakayi yakakola simanyani yakasoyalinga okukyusa amannya mu Didipol simanyi Didipol emirundi egi ng'akyusa amannya asobole okufiitinga mu society y'omu kitundu ekyo asobole okubeera MP w'ekitundu ekyo azenga akyusa amannya so bwe batyo bwe bakola tewaliyo bawestana bogamba nti bawestana be bali mu mafuta naye yo nga nvuddeyo ekintu yize okusenese kye yaleka atugambye tukole abaana bajjeyo buli kitongole buli ministry buli kintu bakibuutikira ne bakitwala mu linnya ly'okubeera nti Banyankole naye nga si Banyankole era ebyo byebintu president yatukoze bulungi nnyo okutuwamu ka holiday ako okutuwamu ka break ako tusobole okusogola ebintu bino tweyongere obusungu twongere okumanya lwaki tulina okujjako Museveni olw'ensonga egi Museveni atuwikeninze mu nsi eyaffe nga ffe atuwikeninga mu buli kintu kyonna atuwikeninze mu byenfuna atuwikeninze mu byenjigiriza atuwikeninze mu professions atuwikeninze spiritually atuwikeninze mu buli kintu kyonna n'atucripplinga ate ne bayimirira ku misolo gyaffe bayongera kutunyunyuta mu ssente ne bayimirira ku resources zaffe ku spinal cord zaffe kwe bayimiridde ate bo ne bazimba capacity ezaabwe bo ne baba b'amaanyi bo be basula mu bikomera bo be balina amayumba amalungi bo be bavuga amamotoka amalungi bo be bamanerenda bo be balina amataka amanene bo be balina buli kimu buli wolaga ogwa mu bo bw'ogenda mu poliisi ogwa mu bo bw'ogenda mu balamuzi ogwa mu bo bw'ogenda mu makyaki ogwa mu bo kugamba buli woddukira wonna baatwetooloola tetulina way out
we out gye tuyina ey'emu yakwerwanako nti kuba n'amateeka tegatuwa bwenkanya kati olwaleero nga bakozesa full figure buli muntu gwe baagala okusiba bayitamu full figure waliwo omusajja bamuyita Simon Rock ali bamusiba juzi ali ku poliisi e Katwe ng'olwokuba waliwo ebyo by'okuvuma n'agamba nti omuntu akyasinza okuvuma wano ye full figure era bwabayo omuntu omulala yeegomba okuvuma obanga naye muvumi mulungi bw'omu-interviewinga ayinza okukubuulira nti ndi inspired by full figure avuma omuntu n'empulira nga nange ekiine full figure olw'okuba omwami oyo abadde akola ku social media nga bw'abeerayo analyzinga ku nsonga eziri mu ggwanga toyina bwe weebeera Kyagulanyi oba oyagala oba toyagala toyina bwe weebeera Kyagulanyi ani oba mu bulungi oba mu bubi Kyagulanyi ye yatufuukidde ekintu ekirala mu nsi muno waakiri bw'oba tomuwagira waakiri muvume naye olina omwogerako nti ne bugingo wakati mu fiiringize na byonna enjiri yamutabukako abeera ku Kyagulanyi ng'avuma kati omwami olw'okuba akola mu social media naye alina feeling ezize nga bugingo bw'alaba yes bugingo akkirizibwa okutunuulira His Excellency Kyagulanyi nga buli lwamulaba amulabako kibi era ajja n'akyogera juzi yatugamba ebintu Kyagulanyi bye yayogera nti yabyogeza njaga era tulabirire nnyo abaana tubakwate bulungi tubakuze bulungi kyetukuza abaana nga Kyagulanyi kati ye bugingo bw'atyo bw'alaba era najja abitugamba kati n'ono omulenzi naye bw'atunuulira His Excellency Kyagulanyi naye alina bw'alaba kuba buli omu alina w'ayimiridde His Excellency Kyagulanyi alinga leeta 9 Letter 9 bw'ogiwandiika bw'oti gwe n'ogiyimirira eri nze n'engiyimirira eno bw'oba olaba 6 nze mbeera ndaba 9 Letter 9 nga ogiwandiise bw'oti kati His Excellency Kyagulanyi buli omu alina kyamulabamu kati bugingo ajja n'atugamba nti ono Kyagulanyi Letter 9 n'ono omulenzi naye n'agamba nedda ono Kyagulanyi Letter 6 ono Letter 6 kakati basazeewo okuyita mu full figure ne bakwata omusajja bamukwata lwakusatu n'olwaleero akyali ku poliisi tebamutwala mu kooti n'olwaleero era kuba bajja ne babimbula ne bipostinga ne ku peegi nemba nga mbigobera ne ku makya g'olwaleero bakeddeyo naye waliwo awo DPC era ndi mu kunoonya nnamba ye alina ennamba ya DPC Katwe gimpeeko bakozesa oyo omunyarwanda wa poliisi y'e Katwe okunyigiriza abantu okusafoketinga abantu mu buli kintu olw'okubanga mugano nti ye ne full figure buli gwe baagala okusafoketinga buli gwe bakwata bamutwala awo ne bakunyigiririza awo eyo ngenzeeyo kubalaga tulina bwe tuyinza kuddukira kufuna bwenkanya ekintu kyokka kye tusigaza kwerwanako ate okwerwanako kutwerwanako tekulina kulinda kintu kirala kyonna tetulina in fact eggwanga lyaffe tusana liteeka mu lockdown tulite buli kintu kyonna tukiteeke wansi tumale okwejjako mu 7 bwe mugaana nkugambye Museveni alina long term strategies nti abaana leero abali mu mafuta yabaweerera ng'ayita mu concern ne World Vision okuva mu primary kati olwaliro be bali mu mafuta kati buli lwe tulwawo bakola strategies endala ezigenda mu maaso amaze okutegeera nti amagye gatuwagira amaze okutegeera nti poliisi etuwagira agenda kukolayo ekintu ekirala mwesange nga Museveni alikurutinze nga bano abawummuza ku sipiidi y'amaanyi nnyo Museveni abalikurutingira abanyarwanda abajja e Rwanda muligenda okwekyusa nga temukyasobola kusikulawo amagye n'ogu nga occupation ennaku ezo nasomesako ku occupation ya Rwanda over Uganda nti Rwanda's colony oba oyagala oba toyagala Rwanda kati yetukolonizinga naye tubadde tukyalina embavu ezisobola okwerwanako okwejjayo juzi Kasumba yakwogera n'agamba ffe bangi ffe tubasinga obungi temutuzannyisa ng'olaba bakipulaninga bafuba okulaba nga batusinga obungi basobole okutufukamiriza ddala
basobola okutulinnya ku nfeete olunaku lujja kukyanga tetutasobola kusitula mutwe. Nina ekintu kyentera okuyogera ne ngamba abantu bw'osoma mu Bayibuli Pawulo yawandiika amabaluwa mangi agavaamu ebitabo bya Bayibuli. Pawulo yawandiikira Abakolinso. Pawulo n'awandiikira Abebbulaniya bo we bali Hebrews. Alina abantu be yawandiikira awo Abebbulaniya, Abakolinso, Abagalatiya, abantu abo balagawa. Nanga osima gye balaga. Kubanga Bayibuli erimu ebitundu byonna ebyali mu Bayibuli weebiri. Naye waliwo tribes ze tutakyawulira. Ethiopia weeri n'Abaethiopia weebali. Bayibuli eyogera ku Ethiopia, Bayibuli eyogera ku Egypt, Bayibuli eyogera ku Libya, Bayibuli wano mu Africa, Bayibuli eyogera ku bitundu awo wonna, eyogera ku Iraq, Baghdad, which is Babylon. Present Baghdad is Babylon. Eyogera ku Syria, eyogera ku Cyprus, ezensi zonna weeziri. Naye waliwo amawanga agataliiwo galagawa gaggwawo gatya. Kati kisobokera ddala bwe tuba tutudde, kisobokera ddala okuggwawo ng'Abakolinso bwe baggwawo. Kisobokera ddala obudde okukyanga bagamba nti waaliwo eggwanga eryali liyitibwa Buganda. Kisobokera ddala ogamba nti waaliwo eggwanga eryali liyitibwa Abatoolo naye ng'olwaliro tebakyaliwo. Kisobokera ddala. Kati banabajja balina ekintu kye bagamba ffe kye tutamanyi nti Gashumba juzi yakitubuulira n'agamba mukimanye nti buli nnyumba yonna erimu omusaayi Omunyarwanda, ate ffe tubasinga obungi, mugeze musitule omutwe. Kati kino njagala okukibagamba nti obwo bulimba tebannaba kutusinga maanyi naye pulaani bagirina. Tebannaba kutusinga bungi naye pulaani bagirina. Kati obusosoze buno bw'olaba basooka kwewa financial, basooka kola ebintu bibiri: kwewa political positions, kwewa financial capacity, financial muscles zaabwe, ne bagenda mu leadership. Kati ne batufugisa etteeka n'obwavu nti omuntu ajja ku kitundu olw'okuba manerenda, n'ajja ku kitundu mu myezi 2-3 n'abawolaawo essente, ne yeesimba ku bwa chairman. Mwena ne mumuwa obwa chairman olw'okuba abawola ssente. Mwena ne mumuwa obwa chairman olw'okuba ye yalina akasente. Kumbe ye ekyamuleeta ku kyalo kirala. Ekyo ekyalo baakimuwa akiyingira atandike mu structures. Ife structures za LC baazimenya, naye bo balina structures zaabwe okutuukira ddala ku kyalo. Museveni alina structures okutuukira ddala ku kyalo ku muntu wa wansi okwambuka waggulu, naye feeza ffe n'azitta. Nti gwe bw'oba olina ekintu kyonna ekikutuuseeko olina kunoonya poliisi ekuli okumpi. Naye bo mu kabano si kugenda ku poliisi. Bo balina Museveni afuna information eva ekijja bwemi e Masaka buli lunaku, ng'omuntu agimuwa akima amazzi ku kyalo. Waliwo omusajja omu ali awo e Masaka, mu bitundu Masaka Kinoni. Waliwo abasajja bali babiri, omuvubuka omu bamuyita Kazungu, omuvubuka omulala bamuyita Kalangwa. Basse ba prominent people mu Masaka metropolitan awo. Mu Masaka basse bamasheeka ab'amaanyi, basse abagagga ab'amaanyi, bali awo balinga abakwerege, naye balina amaanyi mangi nnyo. Tolina kyosobola bagamba nga yayogedde ekintu DPC w'e Masaka tayogera, nga yayogedde ekintu RDC w'e Masaka tayogera, kubanga beba implementinga gundi zaakabano mu Masaka. Batemudde abantu, omu bamuyita Kazungu, omulala bamuyita Kalangwa, abantu babamanyi. Naye ne baba batuuka boogera bwama, batandikira awo ne babeerako mu bidongo awo nga batambuza ebidongo ebyo, simanyi ne bagulagula ebyo ebidisiko eyo gye batandikira. Hold on.
endoza mu biwulidde ebintu ebyo nga biri mu kutamba biri. So Museveni n'azimba capacity y'okuva ku kyalo okutuuka waggulu, era structures za LC Museveni yaziriplacinga n'akabano ku buli kitundu, ezaabwe z'amaanyi ezaffe n'aziweakeninga okusobola okutabulatabula society, bo bali organized mu byabwe, ffe tuli disorganized mu byaffe. Nti kati buli kintu ky'ovola bantu buli kintu buli woowulira ekintu kyonna omuntu ng'anyigirizibwa. Bannaye gavumenti, bannaye Museveni tuyambe, Museveni n'obuuza ba leaders bali ab'oku kyalo bali luddawa yabata akigenderedde. Nti omuntu tasobola gamba nti bannaye chairman bannange naye luli emabega nga Uganda ekyalimu ensa. Ng'omuntu okujja n'akugamba nti ne bakugamba nti gwe munange flashlight okubye wiro oluyi naye wire mulabye akyama wa chairman wiro awaddeyo empaabi ng'omanyi kye kitegeeza okutwala ewa chairman, ng'omanyi kye kitegeeza okuwaayo empaabi, akakiiko ne kakuyita defense n'akunona, ng'omanyi kye kitegeeza okukutwala mawuluzi ekyalo kituule ng'ekyalo kitula ne bawuliriza ddala omusango ne balonda abataka ne batuula wali buli omu n'ayogera statement ye ne bagutyemula ne bagukusalira ne bagamba biki kugamba nga waliwo ebyo byonna Museveni yabita nti n'akantu akatono akali ku kyalo gavumenti tuyambe. Gavumenti Museveni tuyambe. Banange President Museveni tuyambe. Banange President Museveni tuyambe. President Museveni tuyambe. Why? Kubanga ffe yatte ebyaffe n'agumya ebye. Bino byonna bibaleetera bbalaga engeri Museveni gy'atuweakeninze. Nti mu administration atuweakeninze, mu byenfuna atuweakeninze, ebyobulimi atuweakeninze, ebyobulamu atuweakeninze mu buli kintu kyonna. Naye bo bali strong mu buli kintu. Nti balina amalwaliro agaabwe, balina engeri gye bafunamu ssente zaabwe okuva mu gavumenti, y'ensonga lwaki be bamanerenda ku buli kitundu. Beba manerenda ne bwogende Bushia, ne bwogende Mbale, ne bwogende Foti, ne bwogende Kasese, ne bwogende Kisoro, ne bwogende Abimu, Simanya Jumani, yonna beba manerenda. Bo sente bazijjawa. Baina structure zaabwe sente zijja bulungi mu structure bo ne bazifuna. Okwongera okutuweakeninga nti bo be baguza amataka gaffe. Batu ye Museveni okugwe gwa kutuniga n'ateeka ssente wansi mu bo, Museveni ye n'atuniga bo ne bagula amataka gaffe. Obudde bujja kukya mu Uganda tolina wooteeka luba nga tolina era olwedde mu biraba bwegenda kati buli muntu tandika okulaba gw'omupangisa, tandika okutunula nti osobola ku nnyumba zaani, mukwano gwe asobola ku nnyumba zaani. Ogenda kukizuula nga bannayuganda ffe bapangisa Abanyarwanda be balandi road. Bo bakikola batya? Kubanga be balandi road mu Kampala. Kanyondo kachaya babisobeddense. Bo bakikola batya okubanga be balandi road eggulu. Abagagga b'omu ggulu baalagawa. Abagagga b'omu Arua bo baalagawa. Okubanga Omunyarwanda ye landi road mu Arua. Omunyarwanda ye landi road erira. Omunyarwanda ye landi road Mbale Budaka mu Bagwere. Omunyarwanda Bugwere esalagana ne gundi esalagana ne Rwanda. So eyo government strategy eyo yali long term strategy. Kati buli bwe tutuula bongera okutunula mu maaso okulaba engeri gye batuweakeninga. Obudde bugenda kutuuka kuba kati tubadde tuzeemu embavu. Ng'omuntu osobola okuyimirira n'obagamba olw'okusitula His Excellency Kyagulanyi olw'okusitula omulembe. Kati tuzeemu embavu senga kino kitulemerera ne batukakkanya bwe bati. Bannange okuddamu okusituka obbagambako ekintu tugenda kulemererwa okuddamu bagamba kubanga ajjukira waliwo eddoboozi lya Lwabwogo eryafuluma nga Lwabwogo bateesa bagamba baagala babeere ba king. Abaana baabwe babeere ba prince and princess. Kati ffe
tubeere abaddu baabwe bo bakole white collar jobs ffe tubeere abaddu baabwe eyo ye agenda gye baliko yensonga lwaki ku buli kyalo bamakinga sure nti bwe mulima babattira ebintu Museveni yasangawo sisitimu y'abalimisa abaali ab'ensonga ng'omulimisa ajja n'alambula amalimiro ku bitundu ng'eddagala tuufu nga bw'oba otadde eddagala mu nnimiro ofunamu ebyo byonna n'abitta. Museveni bateeka abalimisa mu buli kitundu kujja kutta bintu by'abantu. Era togezanga n'onono omulimisa oba n'ogenda onono eddagala eyo n'ojja mbuno olifuuyira mu bitooke mbuno byonna bijja kufa. Ennyanja zonna zijja kufa. Baagala okutwetamya ettaka libeere nga teritukoledde makulu olitunda ogule bodaboda kubanga bodaboda yo jafuna 10 ekyolwaleero kubanga olimye season 3 nyanga tofunayo yadde 10 wakiri ettaka olitunde bo bwe bamala okulifuna yo bamala oddikugulako ye n'asimba ebitooke ye n'abaza ng'ate ebibyo byagaana why long term strategy kutukutula kutumalawo bwebwo obusosoze ndi ku nsonga ya busosoze mbibalage nti tebikoma wano ku busosoze kyokka bwe kiti bigendera ddala wala nti His Excellency ekintu kyeyogera kituufu abasajja baagala tukeere ku makya wala nga tewakyali muntu nga tewakyaliwo munnayuganda ayinza kulinnya Kampala okujja kongoze nga tewakyali munnayuganda ayina bizinensi mu Kampala kubanga byonna babyetola bo bennyini be bakola mu clearing gundi be ba clearing agents be bali mu URA bw'oba toyise mu kampani ku clearingira ebintu bikonoonekako tosobola bijjayo tosobola bikola ate era ne bw'omwegattamu n'ogamba nti naabikuleetere era bamaliriza bakwabizza nga bakwavuwaza katulwalira abasuubuzi abaliwo baana bato abanyarwanda abato be basuubuzi abasuubuzi bannansangwa ba expert ababisookamu abasurvivinze regimu zonna lwaki bagudde ku regimu eno lwaki bagwa kati lwaki abasituka bonna banyarwanda kati obusosoze kintu kinene kigenda wala nnyo ate mujjukire bwe batusinga amaanyi abantu abo tebatwagalangako ne bino bye balabikanga abakyagira bwe bati kulwakuba balina kye batunoonyako tebatwagalangako bwe tuba tetusituse chance eziriwo tuzikozese nga waakiri tukyayinamu abakyali mu poliisi tukyayinamu abakyali mu UPDF tukyayinamu abakyali mu gavumenti newankubadde nga bali wiiki naye nga waakiri tubalina bwe tutakozesa mukisa ogwo twevumanga ffekka. So ensonga y'obusosoze ennene nnyo nti abasajja okumanya nga beezimbira structure ng'ezaabwe esize ezaffe okimanyi nti mu Uganda balinamu education eyaabwe namubine eyammwe balina education eyaabwe standard eyaabwe naffe tuyina eyaffe ng'era bwe byali Amini we yajjira nti abazungu bo baali balina ebyabwe n'abayindi nga n'abaddugavu balina ebyabwe. Museveni atuleetedde ki education ekitalina makulu nti omwana ate nga kiri very expensive bukyanga lubanga lwa Mindi school fees ali waggulu nnyo naye education zero omwana n'amaliriza walayi nga ne bw'omuwa omulimu. Okimanyi nti Uganda omwana ayingira amalako university n'amaliriza e Makerere nga tamanyi na bwe bakwata mouse ya computer nga talaba naye ate okimanyi nti bo balina abaana abaabwe mu primary nga basomera ku laptop. Kati Uganda agikutuddemu indirectly naye bwe mubyogerako bazimbye structure zaabwe abaana baabwe omwana waabwe wa primary amanyi computer yonna gyesulira bwati namuteeka wali omwana n'amaliriza university ne bamala omutikkira ate n'atandika okugenda okukolayo kakosi ka computer kubanga buli kintu bakigonza nti ku university bakuteerayo bowa ssente waliyo bowa ssente ne bakukolera research
ne babikukolera ne bakugira bwe bati ne bakutera ku flash gwogera bugizibu ati ng'osindika olowooza nga ayiseewo ogenda okutuuka mu nsi y'ebyemirimu wallahi kati nga olina genda mu reality yennyini kati omwana n'amaliriza ng'alina diguli ku mutwe n'atandika n'agenda ne batandika okumulagira this is monitor, this is kasa, this is mouse ng'alina kubitandika butandika diguli ku mutwe naye ng'oli omwana waabwe wa primary ye atula ku computer n'akukolera byonna bye weetaaga kaakati ekyo bakizimba anda kiri mu mpagi eri eya tribalism kino ekintu kinene nnyo kisinga bwe tuyinza okukirowooza kinene nnyo kisinga bwe nkugambye bw'ogenda mu poliisi beebo bw'ogenda mu makanisa bali kyova olaba nze nkunga abantu okwokya amakanisa nkunga abantu okwokya amakanisa naddala amakanisa g'abalokole nkunga abantu okwokya ekkanisa z'abalokole newakubadde nga ndi pasita nkunga abantu okwokya ekkanisa z'abalokole ba Museveni nabo Museveni yabaawulamu emirundi ebiri waliwo abalokole abakatonda waliwo abalokole abalokoka okugenda mu ggulu waliwo abalokole abalokoka okukyusa ensi abo si be njogerako njogera ku balokole ba Museveni abawuddisa abantu gwe kasitulaba omulokole nga yenyigidde mu byo eby'amarediyo eby'amativi bali mu mpaka za following bali mu mpaka za kulaga maanyi gundi ali ku kisaawe Kololo gundi ali ku kisaawe Gindi gundi ali Nambole gundi ali Kyambogo gundi ebyo kulaga nti w'amaanyi Museveni abizi ebyo biri political ekkanisa nebeera ne service 5 olunaku buli service esolooza ebinywamu leero pastor awo mbadde nsaba okubeewo nnyo nze kisinga okuneewuunyisa nti abantu bagamba tuli baavu naye nga n'oteekako kankubaliremu morning service ne mugenda lunch hour ne mugenda simanyi evening prayers ne mugenda mu night prayers nawo ne mugenda ebyaddala omuntu olikolako ddi ezo strategy za kutwavuwaza Yesu genda osome Bayibuli Yesu bwe yali alonda abayigirizwa Yesu teyalondako muntu ali aido Yesu yalonda abantu abaali abakozi ate abalina experience nti olunaku lwalonda ba Petero ebyennyanja byababula Yesu n'abasanga ng'ebyennyanja bibabuze nga bakooye naye nga tebalinaawo yadde ekyokulya nga bakooye Yesu n'ababuuza ne bamunnyonnyola munnange ennyanja eyo gyolaba ebyennyanja byaggwamu tuugize ebyennyanja twakyusiza empewo lwakyusiza ne tugenda tutega wano mu kasango bwe kyaganye tugenda ne tutega wano mu muggundu ne bamunnyonnyola Yesu n'abalaba nga balina saayansi w'ennyanja n'amanya bano abasajja bavubi abakuukuutivu n'abagamba oke mumaze okwanika ebitimba byammwe nti muzeeyo neera mugende muteeke ebuziba Yesu n'asigala ku ttale nga abatundu ne basooka ne bagaana n'abagamba mwe mugende muteekeyo ebitimba byammwe neera mu bisuula ebuziba ne bakwata ebyennyanja ebiyitirivu ne byagala n'okubasuulayo mu mazzi eryato ne lijjula ne littula bwe riti ng'amazzi ne balaga obukugu sayansi Bayibuli egamba ne bawenya ku bannaabo okuwenya kigambo kya luvubi kya lusese kitegeeza okuyita nga bali mu nnyanja eri ewala jjukira yabagamba muteeke ebuziba kitegeeza baali wala kati bwe batta ebyennyanja bwe biba ebingi ennyo ng'obutimba bubalemedde mu mazzi eryato lijjudde obutimba bukyali mu mazzi bulimu gundi bakiyita okuyamba kwe kujja ebyennyanja mu butimba obiteeke mu lyato n'akatimba okateeke mu lyato ogenda oyamba ojjamu engege ogikasuka eno mu lyato baali bakatandika okuyamba obutimba eryato ne lijjula obutimba batandise obuyamba tebakyalina kyakubukolera eryato lijjudde ne bakola obukugu bw'ennyanja ne bawenya ab'okuttale kubanga tulina ennambiro tulina engeri gye tuyita abantu ab'okuttale
eddoboozi nga terituuka oteeka enkasi oteekako olugoye olweru oba olumyufu n'oluteeka bulungi bwoti ku nkasi n'oluwuuba bwoti kitegeeza ndi mu buzibu kati omuntu ali ewala akirengera era basimbula busimbuzi maato ne bamanya nti omuntu ono ali mu pulobulemu ba Petero balaga obukugu bw'ennyanja ebyennyanja byonna ne babituusa bannaabwe ne babalonako ne bajja ebyennyanja ne babituusa Yesu n'agamba Petero okuva n'olwaleero temukyali bavubi ba byannyanja mbalonze okubeera abavubi b'abantu. Amiina. Ekikulaga nti Katonda ayagala omuntu omukozi ky'osinga okukola Mukama mwakuyitira. Eyali omubazi yamutwala okubeera omubazi w'abantu. Eyali omulimi yamutwala okubeera omulimi w'abantu. Eyali omuvubi yamutwala okubeera omuvubi w'abantu. Naye n'obeera n'ekkanisa n'ebeera ne saavisi 5 buli saavisi erimu ekibbo. Buli saavisi erimu ekibbo 7. Mbuzaako na kino kiri mu Bayibuli awagamba nti ataakolenga ataalyenga tekiri mu Bayibuli. Yes, kiri mu Bayibuli. Kati bo beetaaga omuntu akoledde abasumba abo abamu ebyaddala on serious note. Tetwayisizaamu gaali nga we have to educate them. Kyova olaba abantu bagamba nti Bayibuli kitabo kya muzungu, Bayibuli nnimba, Bayibuli bya gundi bya kiyaye. One, nti abasumba aba Museveni nga bali ne Museveni bakozesa Bayibuli eyo ne bagikozesa bubi ng'omupoliisi bw'anaakwata emmundu n'agenda bba naye ate nga waliyo omupoliisi akwata emmundu n'akuuma omuntu n'okola obugaggawo bwe wabaawo akubba omupoliisi n'akozesa emmundu n'akwata omubbi tusekiwayo future kati ye Museveni yakikyusa yakwata emmundu okubba abantu bakwata Bayibuli ebba abantu ate nga Bayibuli eriko okuyamba abantu okitegedde ne bakwata ne batugamba nti Katonda mu ggulu gy'ali era bw'oba olina ebizibu bimugambe era masolovinga ebizibu byo genda ku vivi osabe tolina ssente genda osabe Mukama agaba obugagga wabula pasita ye n'ateekawo ebibbo mu kyaki ebisolovinga ebizibu bye alina obulango ku TV ne rediyo obulango ku TV ne rediyo tebusobola kuyimirizawo rediyo mu kyaki mulimu ekibbo TV mulimu ekibbo kya rediyo tusasule emisolo gya gavumenti simanyi tukole obuweereza bwa Katonda obwa rediyo lwaki temugende ewa Katonda nammwe ne musaba n'abawa ssente za rediyo lwaki muzijja mufu lwaki pastor Reverend Father bw'aba ayagala emmotoka agisaba ffe ife abagoberezi tumugulire emmotoka naye ate ffe bwe tuba twagala emmotoka atugamba genda ewa Katonda ensi n'okujjula kwayo bibye ebyo byonna babikola kutusiruwaza nzikugereza nti bakwata Bayibuli ne bagifuula ng'omupoliisi bw'anaakwata emmundu n'agenda bba saate eggwanga lyawa twawa emisolo government negamba tuguleke emmundu to protect our people against omubbi against omulabe katate bo ne bakwata emmundu ne bafuuka abalabe ne batubba ne mu Bayibuli mwekiri nti bwe batyo bwe bakikola nti Bayibuli bagikozesa bubi ne bagikozesa kyetalina kukola abantu ne bakyawa Bayibuli nga bwe bakyawa emmundu ne bakyawa Bayibuli nga bwe bakyawa emmundu kati atenga byali baddewo kubayamba kati ezo zonna strategy za Museveni tewaliyo bantu bayambye Museveni kutufuga myaka gino gyonna nga bannaddiini tekiriyo kubanga bannaddiini ate beekyabwe kizibu nnyo omusirikale bwakukwata osobola omuddukako nga alien skin gwe yabaddukako jjo ku kabangali bwe bakuteeka mu kkomera bulijjo abantu bamenya amakomera ne badduka amakomera gano agali physical naye ovanga ku muntu akukwata obwongo oyo tomutolokako tuli mu kkomera ly'obwongo ery'abasomesa ba Bayibuli abafu. By the way, Musumba, no, sorry for interjection. N'olw'ensonga eyo ku point eyo kwennyini nti nze kino nkirabyeko nti abasumba bakoseza strategy ayimira n'agamba nti buli muntu eno polo yiye ya $1,000,000
kana akasolya kamilioni bweziti buli muntu akwate wagenda okola ki wagenda okuzimba so nze ngezako kwebuuza bo muntu wa bulijjo bamuyambye ddi sigiranyo type is very important nenga omuntu wa bulijjo gw'omusumba omuyambye ddi okujjako by the way simanyi oba abantu bategeera bulungi abasinga omusumba n'avuga emmotoka praise God oba bategeeza mukama webali endiga zino maze okuzibbamu emmotoka ya bbeeyi negwe n'akagali tokalina bw'oba ogenda ku church wakiri weefiriza emitwalo 10 ogiwa omusumba gwe nkuba ekukube ng'ogenda kusaba nenga n'ebyosaba tobimanyi seriously Ugandans rise up ate kisinga okuneewunyisa musumba kiri mu Uganda wokanti every 40 meters oba 40 meters 100 meters waliwo ekkanisa bwetaba kanisa waliwo muzigiti bwekutaba muzigiti waliwo essabo bwetaba ssabo waliwo kwegamba buli kimu kiri wano mu Uganda ne fe tusinga ebikolobero fe tusinga obubbi fe tusinga obusi fe tusinga obwenzi buli kibi kiri wano naye ate abasumba batusinga n'obungi okimanyi kati abasumba bangi nnyo okusinga n'endiga kati nze kankubulire Yesu yakozesa ttaamu eno Yesu yakozesa ttaamu y'endiga n'omusumba si lwakuba nti tuli ndiga Yesu yayogera nnyo ebintu eby'engero okusomesa abantu bategeera ebintu Yesu yakozesa nnyo engero kubanga engero ziyamba nnyo amangu okutegeera Yesu yakozesa ttaamu y'endiga n'omusumba omusumba kitegeeza omulaalo omusumba yenna abeera omusumba alina okukwata ekisibo ng'omulaalo bw'akwata ekisibo ky'ente oba endiga nti omulaalo ente senga ayingiza ente ne zituuka munda mu kiraalo ng'ente emu teriiwo tasobola kuyingira nnyumba kwebaka aba alina okuddayo yonna gye yayise anoonye ente ye waakiri asula ku ttale ng'anoonya ente eyo tasobola kwebaka ng'ente ye tamanyi weeri omusumba oba omulaalo tayinza kubeera na mirembe ng'ente ye endwadde ente ye bw'eba ndwadde nga tejasobola kutambula genda ku ttale kulya agireka awaka ng'agitemedde n'ebisagazi bw'aba ng'agenda gikama makinga sure nti enywedde makinga sure nti enywedde asobole ogikama kati ttaamu y'obusumba n'endiga olina okusooka okugizza mu kifaananyi ekyo otegeere obuvunaanyizibwa bw'omusumba naye abasumba baffe abeera nga tayagala kumanya nkugambye bateeka njagala omubambuulize mwenna kiki ekibateesa ebbaasa z'ebimu eby'ekkumi bakijja mu bayibuli lwaki ku bbaasa z'ebimu eby'ekkumi kubeerako amannya telefoni namba gy'osula gw'olaba nga ababitaddewo okukumanya nti bakumanye oba bakuyambe in case of anything kitegeeza bw'oba towaayo kimu kya 10 toba kyogamba ente etakamwa teba nte mu kisibo teba nte eba nte kati bo kye baagala kibeera bwe kiti batunuulira bbaasa zino ne bagamba aheebwa luli yaleeta kakadde ne leero aleese kakadde kimu kya 10 kitegeeza akakadde okaddye ku bukadde 10 kyekimu eky'ekkumi kitegeeza bw'obanga buli mwezi owakakadde kitegeeza ofuna obukadde 10 omwezi kati gwe balina okukunoonya bannange bulaza mukama yeebazire munange kakati tubadde tutwagala mukama yaŋŋambye nti nno oli nti gw'okulira abafumbo mu kyaki n'akuleeta n'akutuuza wano entebe yo ne bagiteeka kumpi n'eyamusumba ne bagamba gwe gw'okulira abafumbo ne balondolayo mulala ne bamugamba ne balabayo n'omukyalo gwabe ne bakubuuza munengo ati nti nze nsuubula mmotoka nzisuubula Japan biki nti gwe mukyala gwe gwakulira abakyala kati akimanya buli wabaawo obwetaavu bw'essente akwesembereza kubeera nti buli wabaawo obwetaavu bw'essente ojja kwanukula kyova olabanga abantu abaalokoka nga bagagga omuntu bw'alokoka nga mugagga amaliriza ayavuwadde nti wali okigenderedde buli muntu ayalokoka nga mugagga
buli muntu agaggawala n'ayingira ekyaki ebitundu 9 ku buli 100 bonna baavuwala. Why? Abasumba babasimbamu oluseke. Abasumba babasimbamu oluseke. Awalala abasumba abamu babeera n'aba iso n'aba kimugundi ne bakulondoolera ku kimu eky'ekkumi okola bizinensi ki. Aba iso n'aba semwali ne bakulopa mu gavumenti n'otandika okufuna ebizibu ebitaggwa. Poliisi gwe gwekwata gwakola ki gwatomera gwawa emisolo emingi gwe bagira bati pasita n'alyoka akusabisa pasita n'alyoka akusiibisa ogenda okumaliriza ng'oyavuwadde aga amakanisa genjagala mu UK. Bwe mumala okugoocha tuddeyo Katonda yennyini ow'eggulu asitula abaweereza abagenda okuweereza Katonda nga bazze kuweereza Mukama wabula si Museveni. Bw'atyo ayavuwaliza abantu mu makanisa. Olinga yajja mugagga alina petrol station olwalero ali ku boda avuga oyo omunyumiza otya Bayibuli omunyumiza otya obulokole. Kyogamba Katonda ayagala tuboneebone. Omusumba n'agamba abantu nti buli ssente gy'okwatako n'obweba ya looni bw'oba weewoze looni ng'ogenda kukola bizinensi Mukama okuwa omukisa sooka ogiweeko ekimu eky'ekkumi. School fees wa abaana sooka omuweeko ekimu eky'ekkumi. Twala ekikolwa ekyokukkiriza ow'ekimu eky'ekkumi. Omwana bamugoba aleme kukola bigezo. Kyogamba Katonda ayagala abaana bange baboneebone. Ssente ze tuwa Katonda azikozesa ki? Azigulamu bindaazi, aziwerera abaana be, aziryamu nnyama, aziryamu byennyanja, aziryamu ki? No. Kiri Katonda ayagala to respect nga bw'onoogulira omwana wo kapaani ate ng'omugulidde paani 10 embulugunya muzimanyi kabalagala mumumanyi yemmwe ng'oguze embulugunya z'omwana we embulugunya 10 n'owaako omwana we embulugunya emu n'omala n'omugamba menyeraako mpaako ng'osigaza embulugunya ze 9 wano naye n'osooka omuyigiriza okugaba n'okukurespectinga nti gwe taata ekyo Katonda kyanoonya. Bo bano bayimirira mu ekyo kutwavuwaza n'osanga omuntu ng'ayavuwadde abantu ne bakyawa amakanisa nti buli mukiibi lwayimirira ku Victory Church aba wa ssente serwadda buli lwayimirira kwaki abeera ssente sennyonga ssente ebyo baabikola eddiini n'ebayambako okutukripolinga obwongo n'okutwavuwaza ne bakuwanira Museveni nti tewaliyo musumba ali concerned ku kitta abantu ekiri mu ggwanga n'okusiba abantu abatalina gundi. Yesu yabuuza Abafalisaayo ku Sabbiiti. Yesu yajja n'ayingira waliwo etteeka lya Sabbiiti nga ku Sabbiiti tokolerako mulimu gwonna. Yesu n'ajja n'ayingira mu yeekaalu ku Sabbiiti n'asanga omuntu eyali yakala omukono ng'omukono gwe tegwenkanankana ng'ogumu munene ng'akalala katono ate nga keefunya. Yesu n'alagira omuntu ono omukono ne gugolokoka, omukono ne gwegolola bulungi ne guwona. Abafalisaayo ne bamugamba oyinza otyo kikola ku Sabbiiti era byonna byonna olabye bikola ku Sabbiiti omenye etteeka lya Sabbiiti. Yesu n'ababuuza bw'ati kummwe ku lunaku lwa Sabbiiti ani kummwe ng'ente ye endiga ye oba ente ye bwegwa mu kinnya ku Sabbiiti ogirekayo n'osooka n'ojja n'omaliriza Sabbiiti ogijjeyo enkeera wa Sabbiiti? Buli omu n'atunuulira munne. Yesu n'ababuuza obanga tosobola kikola nte eyo ate kati ono omuntu muzzukulu wa Ibulayimu tekiisingewo nnyo okumuwonya ekirwadde ku lunaku lwa Sabbiiti? Tekiisingewo nnyo. So tewaliyo musumba yali ne barayizinga concern kubanga baakolayo ne kyebayita interreligious council. Naye ng'ettemuliri mu ggwanga abantu babatemula, abantu babasira, abakyala ne bakeera nga ne bakaaba babba baabwe bababuzawo kati myaka 3 myaka 4 tebabalabako. Ne watabaawo omusumba asituka okunoonya abantu abo abaabula ne batarayizinga concern. Ne bayimira ne batubuulira enjiri mbu Museveni is a God sent. Kye bagamba abo abasumba senga endiga yaabwe ebula, senga ente yaabwe ebula mu faamu basobola okwebaka. Thank you for watching our channel. Please don't forget to subscribe.
like, share, and comment.